Mambo, who are you? Good morning, Mambo. I count up 500 out of my sight. Kansala wa Lubageyo Mambuka James Mubiru asabye abazadde okuzzaamu abaana amaanyi wakati mu kutumbula ebitone byabwe kubanga bangi kati bagagga bavundu naye nga bayita mu bitone. Talent that has been manifested here. Training up a child to come up with something like this, the children, within a short period of time. That means it needs dedication, it needs money, it needs sacrifice. So I want to appreciate the administration of the school. Ono akubiriza abazadde okubeera n'enkolagana ennungi wamu n'abasomesa mu nkuza y'abaana kubanga ebiseera bye tulimu si birungi. Don't leave the burden to the parent, to the teachers. Omwana kagenda ku ssomero, essomero erina amanya. Ebikola ebigenda mu maaso kati mu ggwanga bibinne baganda bange. Sitaani kati atambuza bigere. So ngowoola abazadde mwenna nga muli ewaka eyo. Abaana ebintu bye beenyigiramu, organization nyingi kati zizze mu mbeera nti zaagala okuyamba naye ate nga ziyina ebigereebwa ebirala ennyo. Si zonna of course mulimu eziri genuine eziyamba nga tekuli strings attached. Naye tubeere beegendereza nnyo abaana baffe abantu be tubakwasa abantu abatuyambako ewaka ng'abakozi tubeere vigilant. Omulimu togulekera nti kati agukwasaganye oba essomero oba tica. Nawe omuzadde nkusaba wenyigire mu kulaba nti tuyamba omwana. Abbe Munywevu ono nga munnamawulire ate nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno asabye abazadde okwongeramu amaanyi mu kuteeka ssente mu baana baabwe olwo nno bwe balikula babagase anti olukula luyonka olwagwo. Gavumenti etugamba abaana basomere bwereere n'omuzadde n'agamba omwana ajja asomere bwereere naye okusomesa omwana nga totaddeeyo ssente tekimala. Newankubadde gavumenti etaddewo omuwaatwa nti tusomese abaana ku bwereere tekimala. Abaana b'abagagga basomera eri era n'omusomesa ajja kuteekamu wano amaanyi okusinziira ku muzadde naawe ekyossaamu. Naye omwana wo yadde essomero lya UPE gavumenti ezissaayo ssente kitukakatako naffe okujja ku ssomero ne tugamba ffe bannyini mufu omwana wo mu investingemu. Ono bw'atyo naye agasse eddoboozi ku kusitula ebitone by'abaana kubanga ekitone kikuseguliza. Ne gavumenti weewaawo erina kyetandise okukola okulaba nti ebitone abantu balya ku bitone byabwe abaana balina ebitone bano. Singa tuba tubakutteko ng'abazadde n'essomero ne twongeramu amaanyi omwana ono n'amanya nti nze mu kibiina siri bulungi naye waliwo ekitone kyennyina. Ate ye omukulu w'essomero lino asabye gavumenti okwongera ssente mu masomero g'aya ga UPE olwo nno ng'abasomesa kibasobozesa okwongera okutumbula ebitone by'abaana baabwe. Kubanga emudiddi ebyetaagisa okola emudiddi bingi ng'otaddeko instruments ezikozesebwa ne costumes n'abalala betuleetamu okutraininga abaana bano kubanga si buli musomesa nti asobola okutraininga abaana bano. Ate atwala eby'okuyimba katemba ssako n'amazina mu ssomero lino Nalongo Evelyn alaze ekigendererwa kyabwe mu kutegeka empaka zino ez'okuyimba. Skilling Uganda oba okusomesa omwana naye ng'omuwa ekyokukola ekitali kyakunoonya mulimu office. Tulabye abayimbi bangi bafunye ssente so naffe kwe kuteekako music, dance and drama okugyayo ebitone by'abaana tubikuze bwe bakula tebakola bintu birala wabula bamanye nti ne mu kitone kyabwe basobola okufuna mu ssente. Tubadde twagala abaana bamanye omwana buli lwalinnya ku stage afuna obuvumu obwogera mu bantu kale n'akulanga omwana muvumu beba MP bwe mulaba kubanga confidence yaabwe bagibuildinga through dance and drama. N'ebitabo ebitukuvu bikyogera lunye nti ekitone kikuseguliza ne kikutambuza amawanga era ne kikutuuza n'abalangira. Kale nno bwe kiti ekitone kiringa nkumbi anti tebbawo erimye. Bangi nnyo bagaggawadde naye nga bagaggawalidde ku bitone byabwe. Kabuye Israel, BTM TV Community Report.